Ziza Bafana kati ali mu lutalo na Eddy Kenzo president wa Federation Rwangabana ya Nsimbi. Ziza Bafana nga musanyise nnyo ate nawo kajine kati obadde ki. Okay, tugenderawo abalabi baffe aba Uma TV. This is the face to face show. Tulina abanene mu kizimbe BOA November Bay. Tubaletedde face to face share. Tugenda kuba twogera ku nsonga ezitambula mu ggwanga Uganda entertainment okutwaliza wamu naye nga sinabaako kubaako kyenjogera bendi nabo basooke beeyogereko. Yaman, my name BOA Born of Angels Boy yakwimbira kayimbaka ora tingalingali yaman ghetto style wagwan. I'm the man in the music industry. I'm the man to look up right now. My music everywhere. If you want to enjoy, if you want to have fun musically, man, go watch my music. Turn on to my music, yeah, man. Omugenyo wokubiri so koddemu tubongeko tubuuzeeko bulambalamba naye nga mugamba kyabalabi ba Uma TV. Yes. Yeah. Tuse ku mutimbagano Sandra November Bay. Wewa obadde obuliddewa tobiddamu kutubulako wano mbadde mbikamwa n'abandi. Yes. Kakati amawulire agatambula mu entertainment industry gali nti omuyimbi eyali mu NUP Ziza Bafana yagambye Eddy Kenzo talina talent nti talent yeno abo be bantu baffe akuwaanira wano n'abulugireyo naye mbu Kenzo empale zayambala zigido nti bojjamu ebidongo oluyimba terunyuma tutandikirawo. Eddy Kenzo alina talent. I think that's a disrespecting perspective okutwaliramu omuyimbi because talent is not everything. Asokuba nga si tali talented nnyo nenga achievements ze zogera nti is worth it to be called a big artist in Uganda. So kumukakanya nnyo zengamba that guy, the Rasta guy Ziza Bafana yakisusizzaamu okwo abanje sente z'abanja nenta talumba personality ya muntu na career yeyo. Wewawo November Bay nze ngaze nze ndaba abantu bano ebikayanya birala si music. Yes. Abantu abo bombi bali talented by the way. Style ya Bafana, style ya Bafana. Style ya Kenzo na yochi ndala. Bafana ayimba birala, Kenzo ayimba birala. Bonna bali talented. Yes. Naye kibakayanya kirala. Kiki awo kyolina tugamba. Tubeere tuogere nga amazima Ssente ye kazaala bulwa. I see. Ulira. Ssente ye kazaala bulwa. Neno gwe baliko Kenzo nga wa mutwa munene. Kenzo nga wa mutwa munene. Katoliti mu Kenzo. Ani agambye nze bonna bayimbi bange wabula nsonyiwa. Yes, BOA. Yes. November Bay wetutuukiddewo we agambye nedda olutalo sirwa music olutalo lwa Ssente gwe kyogerako ki. Man. Maybe as me BOA Born of Angels Boy, I bring justice into the music industry. I see. Meeting up our Charlie Bombi, by legends, because we are the new generation. I see. But both they are the outgoing generation. Hey. So, Tretaga, Balimetucha, Mian French, music, Yokubelo Wakavi, Nakubanga, Bricasera, you mukole ebintu ebitasaanidde kuwulira okwogera ebintu ebitasaanye kuwulira balemeteka ombera nti music ya Uganda ayimiridde ku osokiyita batya kukubeera nga there is always friction between artists nga wekibadde nga netaga omitinga bakyali wetaga meetinga Eddy Kenzo, I need to meet Ziza Bafana. Wow. Njogere ndiyeko nabe ekyemisana nga ku 4 Point Hotel by Sheraton. Tuyamu kuchemisana ndabe wagwani batabaganye. Mwagala kuubya generation empya ya music. Mufunze baba nafuya mmwe. Bali kunafuya ffe naffe tulowooza nti okuteekawo effort. That's the way your music is gonna what? Elevate. It's not a good perception join okulaga ffe new generation. Come on guys. Wow. So abawagizi ba Eddy Kenzo bagenze mu Uganda Museum ne balaga BET Award, Afrima Award, American Nibiki Award ne bagamba zezine ziruma Bafana okuba nti no taziwangulangako. Bafana yatayinayo award yonna. Nanti yo oli zaayina ziri international ezisinga. Ne bagamba Bafana inaza zina awards.
nti talina international award yonna kakati akubye ku mutwe bambi tolina wasaidi gyogwa Born of Angels. Award is an award. Award is an accolade. An accolade given to someone by merit. So if Kenzo yazia winning by merit, then he deserves the awards. Ate tekimufuula nti ate banne banafu. Kati gwengo anybody can come and win an award. Nange nzirina. Kati gwengo omuyimbi. Babuulirire nga bakulu bo. We need to have dinner. Ngabayindi fena tukole dina tulete ku hotel bakolere dina tujje tuli ekyeggulo twerabe buli omwe empisa zagayisage twogere with this twogere everything. That's the only way. Dina gye bategeka ku copyright waliyo. I didn't receive any invitation. November B. Obukubagano busigalewo buveewo. Nedda nze ndabaye. Abantu abo abakulu abo abayimbi abanene. Ate be bandibadde ekyokulabirako eri abayimbi abato. Bagenda kumalamu upcoming amaanyi. Bufo kye bandibadde bakola ebi kuba kati abo budde bamala nga bayomba. Lwaki teba like kuba ne bagamba ati kati bannange music industry tugenda kuba kugamba nti ya studio abayimbi abato batubaweyo audio buli omuzi abwerere oba ekibiina tuyita abayimbi bwe bityo ebintu nebo buli kaseera ku Rwanda naye ate baniyo omusajja Kenzo yatagwa mu ntalo kiki I see naye nze nganze yagenda kuvuma akadongo kamu nanyiga really Eddy Kenzo yagamba nti abayimbi b'emyaka gya 12 bakola nnyo okusinga ab'egyekyenda. Era Sebata n'akaaba. Wine mukaabya n'akaaba. Ensonga zagwera ku gundi zagwera ku UCC. Kanetonde kulwa Eddy Kenzo. Soko sirike. Eddy Kenzo kye yakola kyamu. Bali abantu okimanyi kina abayimbi abo we batyo ba Kenzo bayina ennyimba ze baddamu enkadde bayina kayimba ke baddamu abaana abo balimu kamaginenti abulwa basudde webale nnyo naye kati gundi yakuba oluyimba lwa Segawa ani ono just Eddy oluyimba lwa Vincent Segawa lwekafulumya yes nange naluwuliddeko Vincent Segawa bwennyini imagine obuyimba bwa Sebata naye ate gundi omukulu ono owoku TV bamuyita Mukunja yagambye nti Eddy Kenzo temwamutegedde teyagambye nti tebalina Kitone naye okusinziira ku bye balina possessions ng'obugagga nti bo tebalina kye bakola abasajja abo bayina amayumba lwakubanga tegatuukagana na mutindo ngabi yagamba mbu genda otekemu ya Kenzo ku internet otekemu ne Sebata olabe we binajja kyogamba abasajja bakyapangisa abalala ne bamulangira nti obutasoma we mutawanya kituufu era kibabika omanyi oyinza okubeera n'amagezi amazaale naye wabwera n'abasoma ne basigala nga balangira abantu ate bintu tebirimu nakusoma ngaye president kale abayambe bafuna achievements zayagala kyeyandikuze abayambe bafuna achievements aba awarding abayimuse babere mu position gy'abaagalamu nti okay I'm proud of you guys ekitiibwa kyawa omwami Sebata n'enjagala gyamwagalamu of course waliwo ebiseera Fred Sebata bye yalwaliramu sebo mwami oyo ani David Lutalo yakola buli kimu n'amujjanjaba n'akola atya era ne ku lonchi ye eya Sebata ekyo kivulumu akiwulira I see. This is the cocktail show. I see. This is the face-to-face cocktail show. Tuline November Bay. Tuline Born of Angels. Aina kayimba kagenda okutaba kaita Aura. Naiko Todan presents ekitundu ekisooka tukiwunzise bwe tutyo era ne videos mugenda kuzeerabirako.